maze mukakaneka abali eri basobole okulaba muzikirize basebo ne banyabo mpite big size bebe cool sebo tuso obubakabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukungubazi omukulu, abakulu b'amadini, bakungubazi bannange, abayimbi bonna, bannakatemba wamu n'abawagizi baffe, bannayuganda mwenna abalaba kitalo ddala ekya muganda waffe mukulu waffe Mwami Kato Lubwama. Njagala okutuusa okusaasira kwange wamu ne famire yange eri famire ya Kato Lubwama, era nga nsaba Allah abagumye nga n'olunaku lwaleero bwe tulumala saba Allah sigale nga bakutteko ekkubo muganda waffe lyakutte lyerimu lye tugenda okukwata si kipya ate tekigenda kuba kikadde, otusooseyo obusoosi era tujja Kato wumula mirembe. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako, naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda. Ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized, abayimbi bantu balamu, bannakatemba bantu balungi, era kyekifaananyi Kato kyeyasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. So n'olwekyo olunaku lwaleero akaama ako tusaba mwenna abawuliriza abalaba mu Uganda tusigale nga byonna ebyatusobako ng'abayimbi bitusonyibwa, naye tuweebwe omukisa okuba awamu. N'olwekyo muganda wange Kato, Mukama akuwummuze mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.